Kalama TV gye bali ku ssebo. Munnange nze bampita Lubega mbeera eno Luweero. Ngezaako okubeera nga ndaba Kalama TV ku YouTube ne ndaba bakadaama abonaabona. Obuzibu bwange buli nti mukazi wange ayagala kujja eyo. Twakyogeddeko n'agamba ayagala kujja eyo naye bwe ndaba abaana engeri gye bayitamu, embeera gye bayitamu, ntya nti mukazi wange naye ayinza okufuna obuzibu bwe bumu. Ekizibu ekiri omukazi wange tasobola kukkiriza n'omulundi n'ogumu kyemugamba. Ate nange ntya okubeera nga bwe naamugamba nkimanyi ajja agenda kifuba. Omanyi mu bakazi tubeeramu n'abakazi nga ne bw'omugamba ekintu tajja kikkiriza, ate nange ntya omukazi ono okubeera nga nkyawa. Ekizibu ekiriwo tetulina nga ffe bulungi ssente, era kyenava ngamba nsalawo naye nga sisalawo. Mukazi agenda akole, tagenda kukola. Ssente kyekikulu, ssente si kyekikulu. Ate nga naffe tuli mu bubi mu butuufu. Ndi Lubega Kasana wa Chairman Mawanga. Awo wa Chairman Mawanga wennyini bw'oba okkiridde bw'oti awo wansi wennyini awo wensangibwa. Naye mu butuufu ndi muzibu. Kalama TV mumpe ku magezi nkoze ntya. Omukazi njagala tufune ssente. Omukazi saagala agende. Kugamba mu butuufu binsobedde. Baba olaba omwana n'agamba nti mulakati ngamba osanga y'oyo agenda okuba omu ku abo abagenda okubonaabona. Osanga yagenda okubeera omu ku abo abagenda okubonaabona. Tulina abaana basatu. Mu butuufu bw'atuuka eyo n'afiira eyo, abaana bano ngenda kubeerawo ntya nabo. Abakazi bajja obamanyi. Ne bwe nagamba nti ngenda kuwasa omukazi tagenda kwagala baana bange nga mukazi wange wagenda kubaagala. Ensonga eyo tugituddemu olwaleero bugenda ne bukyanga nzikiriza. Ate ebuuka era enkya ne mbeera nga sikkiriza, naye omukazi yagambye nti oba nzikiriza oba sikkiriza ngenda genda. Bano sijja balimba ndi mu kutya. Kuba ensonga ezo naali njagala doogerako ne Chairman. Omukazi yange bwe njogera ne Chairman agenda agenda kunoba, ayi saagala mukazi wange anobe. Nagezezzaako ne njogera ne gundi sister. Nagende ne sister we Mary Nagujja. Naye Nagujja ye yaŋŋambye simanyi omukazi muleke agenda akole, nammwe mwetaaga ssente. Nkitegeera bane twetaaga ssente. Lwakati tetugaanye, olaba ettaka kwe tuli ttaka lya famire. Erako eka zange 7. Tubadde tulimaalima mpola mpola. Obuntu bwe tulimye ne tubutwala e Kasana mu ttawuni n'Oluweero oluusi mu ttawuni ne tutunda obuntu bwaffe ne tufunaafunayo akasente. Kiba kijja kulima tufunaafunayo akasente naye era akasente tekamala. Ndi mulimi wa nnyaanya, naye eka 7 ezo tukozesaako eka emu. Tulime ennyaanya ate era okimanyi era n'okulima olina okuteekamu ssente. Eddagala ng'eryo era nayo olina okuteekamu ssente okuligula okuzifuuyira. Mu butuufu simanyi. Nsobeddwa ekyokukola. Ntya omukyala okubeera nga mugamba nti togenda. Muli mukyala wange sijja gamba nti mwagala nnyo. Ekyo kyo sijja kugamba nti mwagala nnyo. Manyi kati bw'omala okufumbirwa muzadde abaana mubeera nga baaluganda. Sijja gamba ekyokumwagala kyenjagala lwaki asigala, naye ekyokubeera nga bw'aba avuddewo abaana be babeera bagenda kusigala bati. Kati bo ono gundi sister we yagamba mbu simanyi omukyala mwagala nnyo buba sikiwa nti nomwagala nnyo. Omukyala bw'oba omuzaddemu abo abaana bonna sikiwa nti nobeerawo kyalina appetite eri gy'omulabiramu nga tannazaala. Tuliwo nga baaluganda, tuliwo nga bamukwano, naye nze abaana be basinga okunnoma. Mr. Kadaama TV nkoze ntya ku kizibu kino kuba mu butuufu kinsuseeko. Ndaba ababonaabona. Nina ne ngamba mukazi wange agenda kubeera mu mbeera y'emu. Waliwo abaana abo be nalaba ku Saudi abo abaali beebikidde nga bali mu black nga balaajana. Kati nina ne ngamba ddala kigenda kubeera kyekimu. Kampani yakwata ne kampani simanyi eri ku Entebbe Road oba bagiyitaani. Bwe yakwataganira awo yali agenze ewa mukulu we. Naye ng'ate era nze engeri gye yagendamu naga agenda kulaba mukulu we, ndowooza ebintu bye baali babipanga dda. Kuba neewuunya okubeera nga ne passport agiyina, nze bulijjo simanyi nti alina passport.
Yangamba nti agenda oba njagala oba saagala ye alina okugenda. Kati butuufu nsobedde ekyokukola.